Nyiriro. Oh, nyiridde we bali kusiima. Ebyaddala. Akabuliro tetusinkanye. Tusinkanye mbadde mu studio era nga bonsanze nga ngezaako kuwandika nnyimba ezira kuzirecordinga video audio era osangidde ke kabuliro ako mbadde mu video nga njiya nnyimba. Nga tetwakulaba ku birthday ya mukulu wo oba mutowo. Oba mukulu oba mutowo nzana ebintu bya birthday. Mukulu muhozi. Gwe mukulu we baye mutowo. Mukulu wange asingako ng'ebiti. Yali aweza 48. 48 ndoza ndi mwana mukaaga. Ate abasinga badde bakubalira mu 5. Mu 5 abalimba bampayiriza ndi kyana kito myaka 46. Kito. Kitegeeza muhozi akusinga. Myaka ng'ebiti tutandiwala nnyo era abamukulu we katonotono kwanza ni wasanvu mukaaga. Ku birthday nga tewalabika. Bintu ya birthday byo ne yange nnyini sigimanyi. Kati sitera nnyo kubiwa budde. Birthday kati mwene oba okuza birthday bulamu bukoledde ki? Otegedde kirungi kikyofunye mu kuzaalibwa. Kirungi kikyofunye mu kuzaalibwa. Fulufiga tugamba yali agaba kaadi eziyita abantu abayimbi ku mikolo bati yakuwa. Saagala gendayo. Gendayo. Wayi mbadde mpita yita alina akayimba kempulidde. Abantu bagaanye. Obadde otegeeza ki? Embeera eriwo ogiraba. Nze bwe mba nnyimba oluyimba nsooka kunoonyereza. Naye nayimbye oluyimba olukaŋŋamba nti ntambuza enjiri abantu bawagire sisitimu ebirungi gavumenti byekoze muze ebbanga lyaliwo akomewo takomawo naye nga bonna ku kye nafunye nti abantu bagaanye. So emesagi era gye nnyimbye eri mu luyimba. Wasinzidde ku ki? Nasinzidde ku kyenjidde mu bantu ne mmanya nti bagaanye emesagi ennyimbye n'empanika. Katugambe nti ate okyuse. Awe mutannamanyira awe wali obuzibu. Sikyukangako kyendi kye naye kuwa message nga bweri. Kati radio bwekubikira tokyawa radio. Olinda muba mu radio lwekuwa oluyimba ate ne muba mu radio lwekola ki? Lwekubikira naye ogenda n'oziika n'omanya wano amawulire gempadde si malungi ate leero gempadde malungi. So kino kye nnoonyereza abantu bakoze ki bagaanye. Naye nawe oli munnamawulire osobola okuddayo mu bantu n'onoonyereza nodda n'agagonoga ate bagaanye Mayinja alimba. Then you move on. Nenze ku kyenoonyereza abantu bagaanye. Mbadde njagala osooka owuliza oluyimba olwa buli munnayuganda awuliza oluyimba amanye abantu bagaanye oba tebagaanye. Nenze gyempisa byonna abantu bakoze ki? Bagaanye ate nga nnyimba kituufu. Kuwa message nga bwetambula, message nga bweri. Nga bwe natambudde nze nnyimba ekitumala kukinoonyerezaako. Kati gw'olina amawulire gw'oyagala nga ate si gwe nasanze mbaga. Neewuliriza oluyimba ojja kulaba oba lwetanjawukana oba lulimba oba lwamazima naye nga abantu bagaanye. Abantu bagamba nti mu kwefuula gwakwata ekisooka. Abantu nedda kizibu ekiriwo nti okuntegeera olina okuba nga otegeera nnyo. Obeera mu kunoonyereza n'ekyo gyeyo ky'oliyita kyo bwe kuba kunoonyereza nze awo mpanise abantu bakoze ki? Abantu bagaanye. Ogamba abantu bagaanye nga tulina Northern Bypass akulukuta bulungi. Tulina Entebbe Express bali mu kuzimba neno flyover mu kibuga Kampala n'ogamba bagaanye. Kye nabuuziza nange ne baŋŋamba enguudo za kusasulira abasinga tebaziyitanga nako. Owa boda tokkirizibwa batalina ssente tosobola kuyitako kati ne bamaliriza nga bakoze ki nga bagaanye. Nze kuyimbira kyenzigye mu bantu. Abantu bakoze ki? Bagaanye. Muzeeyi ng'akoze nnyo amalwaliro Kirudduwaali bagenda zimba Lubowa ne Mulago bamuyinivate. Era bagamba baali tebaagala amalwaliro baali baagala ddagala agaaliwo gaali gamala nga ne bogassaako langi n'ossaamu eddagala kimala. Nange mbiraba naye abantu bakoze ki? Bagaanye. Nze nkuwadde bubi message mu luyimba obuzibu mu ennyimba muziteekinga person yensonga lwaki ati agenda kukka kubanga mwagala tuyimba obuntu nga tebupazolingana ku muntu mutwe tebumuwa kulowooza ku kirowoozaako artist aba messenger w'abantu. Kati lero nsobola okuwa nti kino ne ku luno okugambye ku kyendabye abantu bakoze ki? Bagaanye. Kati tugambe nti wali mu kalulu wali tobiraba bankakutuma kati abantu. Nno kijjagamba akalulu kaali kalango era naliyo nali sinnababuuza nebyo nebivudde afuta abantu bagaanye kyendabye. Mwe mukole okunoonyereza mulabe bakkiriza oba tebakkiriza. Nze kuyimbira kiriwo n'ekyanja kuyimbira ekirala. Leero oyinza okuba ng'onyiize nnyo kubanga maybe nga tekiri ku side yo naye ate lwe nayimba ekiri ku side yo maybe ojja kusanyuka naye ng'ekiriwo kati abantu bakoze ki? Bagaanye. Tebagenda kutwala nti no ofuse opposition. Bane I'm an artist.
kati buli lompa kiki okuyimbako oba otandise to limit my potential. Kati siri mbyabufuzi kugamba kiri ku ground abantu bakoze bagaanye. By the way, luno sire luyimba lugenda okusooka mu nyimba za kuba controversial. Nze buli luyimba lwemba dendeta ate lwaki oyimbye bwoti ate balinda bakuwandiikire lwe baagala bo tebawandiika. It's not right. Abasinga bagenda lowooza obalaka sente ate akaluba gwe bwebagwa okanyongera kati gwe wese gwe bwebagwa okampa oyagala bakuyite muzeeyi akuyite akutuuze. No. Muleke talenti yange ekule ngivuge nga bwenkola ki bwe nina okugivuga kino kyogere ne kino kyogere. Activist tobeera bwotyo osobola, let me tell you the word activist because I'm an activist. Osobola okusanga omusajja nga avumirira omusajja olw'okuba omukazi so walirowooza nti ate omusajja lwaki avumirira omusajja munne ng'akubye omukazi. Nja kwebuuza mitendera ki gye wayise ng'onoonyereza criterias era mu kuyimba nja kulagako ku vidiyo gye mbadde nga nyimbira bentuukako ssekinnoomu n'ebyo mbagamba bagaanye. aba wano mu Kampala be basinga okubeera ab'emitwe eminene oba be watuusemu bokka? Natuuse mu bitundu bingi. Wuliriza oluyimba ojja kuba n'ebitundu gye natuuse mbimenye ojja kumanya nti bagaanye. Luno oluyimba lukuteekawa burandi yo gwe ng'omuyimbi mu kulaba okuko okuyimba ennyimba eziri nga bwe mulowooza si kipya kunze nnyimba abaliyo ne mumpa makisi oba ne mutampa but nze bwe nti bwe nkiyimba bwe ebbanga lyemmaze nga siyimba era sirabye wakiyimbi so nze mukukuwa research nga bwavuddemu. Bw'ogenda bakebere obulwadde buli omu abayagala kumugamba toyina buki bulwadde naye amawulire gasobola okudda ne bakugamba oli mulwadde. So olw'okuba leero nkuwadde mawulire g'otasuubira kati bakugamba nti oluyimba lujjeeyo ate lwaki ndujja nti tebagaanye oleeta bulesi luyimba lula n'ogamba nida luno oluyimba lulimba lugamba abantu bagaanye naye nza okusinzira ku kino abantu tebagaanye. Kyogamba okusuulawo tawulo kyabuntu ogisuddewo naawe kati abantu ate olugiire lwaki toyambanga baganda bo ne babeera bazaalibwa ne kitaawo ne nnyoko nga waakajja otandika obulamu oba waakajja otereere ofunye omulimo Kampala baganda bo bali mu kyalo balekeeyo babonaabona baboneebone okikubye oyiseewo otandise okikwata otandise okugaggawala baganda bo baleke tobaleeterawo. The moment gy'okwata ku baganda baabo n'obaleeta ogenda ggwa togenda yitawo ogenda kuddayo eri gye wali mu kubonaabona. Sooka obaleke sooka okole kye tuyita okunnyikiza sooka onnyikize sooka okakase ubeerewo omanye nti kaakati ebbanga lyembadde wano emyaka gyange 5 myaka gyange 4 ukyenkoze kyekyo kimala. Kakati bw'omala tobaleeta bannalumu bampita Godfather leetako omu oyo omu omutraining omuyigirize mukole naye nga naye omulaga alina ekkatala ly'okuleeta munne. Oba bw'oleeta omulala mugira mutambuza n'oleeta owookusatu nga responsibility ye eri wakati wo naye wakati wammwe ababiri ku responsibility y'oli owookusatu. Naye buli w'obeera otandika life n'ekugondera n'okikuba noba nga wakayitawo n'oleeta baganda bo bonna mu kyalo ebintu babeera bamanyi byaggwa buli kimu babeera bamanyi bo baana bato babazadde jjo buli kimu baba bamanyi kya bulaaza bagenda kufuna entalo ne bakazi bo bagenda kufuna entalo n'abakozi bo tebagambikako tebakola ki kampani egenda ggwa oba business egenda ggwa amazima ogenda kudda ku ttaka. Baganda bosoko baleke onnyikize okakase bobo baleeta leeta omwomu yaleeta munne olw'ekibuga temujja kivaamu. Bampita Godfather.